yalese kasente ka taata we amanya agage bampita Kampa Jacobo mundaba wano tukulaba sabira kubanze nalina omuze gw'obwenzi naye nebaza musumba musumba anfukamidde kubanze mundaba tukulaba nze musumba ondaba nyinza okusanga mu kkubo kati kangize ng'oli muwala gezako oli musumba yabaza zino sente wansabira ogwo omuzanne gugenda sitaani n'agenda jjajja wange mama wange step mother omuzako yali ansindikidde era musumba zizino sente bambi musumba zizino musumba zizino bambi Why? Mukama tumudeze ekitiibwa esente azikwadde tegatengalo zaffe twaniza obujulizi Yesu agenda okola olunaku lwaleero. Alright, Mukama tumudize ekitiibwa olw'ebyo obujulizi nga buno bwongera kutwongera maanyi wobadde oli nate nosesetukawo nogenda ku ddala ebiddako gwe kasawesiga Mukama ebyo byonna bisobokera ddala mu maaso ge bitono nnyo mu maaso ga Mukama byonna bisoboka kati neyo kufojimu oseka bwoka naye eyo nga tuvuddeyo ku fojimu ambadze nate emutundu Christian Fellowship ono mwana bazadde bannange muyigirize abaana okulwana entalo mu myoyo nga tagenda kuona ku muntu nga tagenda kuba muntu nga tagenda kuvuma muntu wabula nga agenda kulwana olutalo lwa mwoyo. Omwana ono yalina step mother ndowooza abeera mujja wa maama we. Omwana yalwanira maama we olutalo omwana ono ngenda kuba mubawa mu kakiripu kange akaddako era nga bino byonna obujulizi buno bwengenda obbalaga bwali wali eri ewa Pastor Tom Mugerwa omutundu Christian Fellowship era ne daddy yeewuunya Pastor Tom yeewuunya obujulizi buno tebwamulaka kyekimu kale mukkirize mbubawe nammwe mufunemu ekyokuyiga mufune engeri gye mutendeka abaana kubanga omwana kyokuze omutaddemu kyagenda ogenda nakyo mu maaso. Omwana agenda kukola nnyo byokola okusinga byoyogera. Kale tugende mu maaso. okuziika twagenda ne yaliko mujja wa maama kuba katakyali omukazi oyo ng'agamba jjajja omusajja kasitaafa byonna bijja kuba biwedde mama bajja musuulawo awo bakole embaga ne taata. Omukazi nagenda olaba mukazi ku makya yakera nga ŋŋamba ffe twebaseeyo masuka jjajjawo ge yafiiramu omusajja nga galimu n'omusaayi kumbe ye yalina byakola yebakamu baali babiri abeebaka nagamba naye baategedde batya bayaze batya amasuka kumbe yabigesegese mbu babagateekemu mbwawukane ne taata. Naye njagala kwebaza Mukama abooluganda nti nze Mukama yali abindagadda n'ensanga mbeera nsaba tata mmere gyalya nga mutula bbali tata simuvaako ng'oba anywedde mata oba alidde ki nze ntulanga wano nga ye alinga walinga muketta nga nkubayo eriso limu nga nange ndya nga mbiyonga mu musaayi bw'ayingira mu nnyumba nga nange nnyingirayo mpola mugoberera ninga kakiirake nga mbeera mbiyonga mu musaayi. Kakati omukazi nga buli wenkola omusaayi gwese omukazi yeetakula mu mutwe n'agamba bibadde kineetakula mu mutwe ebintu ne bibikyangala nga ndaba bikyanga kanatandika okuvuma taata nga nze wino enkuba engalo ngamba kikyo. Kati abooluganda bwe twali embalala nga tutuuse embalala ku mayembe omukazi nayagala tusulewo kati nga beera ajjukira byembeewo edda byenkola n'anyiiga n'agamba kanywemu omwenge mala obavuma mwena n'anywa omwenge n'atuvuma taata n'atuvuma ffena naye njagala kwebaza Mukama ti taata eyali ayomba eyali akola ebi kati n'emirimu ewaka alinga ayagala ogikola tayagala maama akole emirimu. Nebaza Mukama kuno Mukama yebazibwe
Mukama yebazwe nze nviridde Iganga najja lwakusatu nebaza Mukama baligane tutukire ku nsonga bujulizi na bungi naye nebaza Mukama nti yamponya ekirwadde ekyali kimazeko emyaka 8 mu COVID teri yansabira naye enjiri ya Pastor Tom Mugirango bagambye nti nzibu yanzibuwalira emyaka naye mu COVID negamba nti nedda sina wakusabira oba nzibu oba eryeti at least kansome ebigambo by'omu Bayibuli mbikwate naye nagenda okulaba nga nasooka nengula 32 neggwako nga mpandiika nengamba nedda kangula ekinene kiri tekinkoledde nentandikirawo nenezuula bannaye ebigere byali binuma nga byagambye kunuma oba njogere Lusoga Oluganda luyinza obuzaabuzibwa bana ebigere byali binuma nga bimazeeko emirembe nga ebigere nga byakobye kunuma nga buli muziisa ku kigere biguzimba guti natuuka ofuna ekiwero eky'amaadi n'abitanga kume n'atenduka natuuka ekiseera n'amanirira obulumi koba Oluganda nyawe kama mpa omwoyo w'Oluganda bannaye natuuka ekiseera nga namanyirira obulumi obw'ebigere nembeerawo ng'ebigere binnuma nentambulirawo nga namanyiira naye omwaka oguwedde mu COVID Mukama yansimuula ebigere nga sitodde wadde 10 naye mu kusimuluka byasimuluka bitya bwe nategeera enjiri ya Pastor Tom Mugerwa nga sikyakola ne mu nnimiro nga sikyagenda mbeera ku leediyo bwe gaggwako at least ebeerawo esakaaliraawo naye bwe gaddako eddeko bwe gaggwako eveeko ng'akaleediyo tekazima nembeeraawo kati bwali ku makya bannaye ab'Oluganda Katonda waawana alina amaanyi era amanyi kambabuulire kino wano oba muntu akola mu ttooyi oba akeberera wali bano oyo Katonda abakkiriza oyo Katonda wa mutundwe alina amaanyi mu kusimulula ebigere bino bwali ku makya ntudde ku buliri ndi awo nga ebigere binuma nga amanyirire biri awo kati nawulira omuliro ogw'amaanyi nengamba Mukama ate ebigere bizeemu excessi nga omuliro gufuluma muno mu bukundi muno mu bukongovule muno mu ankozoowe nga sigirye mamula ey'amaanyi nengamba Mukama kati ate ebigere bizeemu nentandika okubeerawo nga nkaaba naye ng'enjiri ya Pastor Tom Mugerwa eri ka leediyo ngiwuliriza nengamba Mukama ate ebigere bizeemu nagenda okulaba ng'ebigere bikampola pola abooluganda kati bwawulira mu bigere nange bwempulira naye bwali bisufu naye bannaye munyweze Mukama abawo omukisa